Kyagulanyi nga tannasimbula okuva ku wooteeri we yasuzze asoose kwogera ku ebyo ebyamutuukako mu kalulu akaggwa bwe yalemesebwa okukuyega mu disitulikiti ye Amuru gy'abadde alina okubeeramu olwaleero. Last time in 2021 we were blocked from proceeding to Nwoya. Era ono ategeezezza nga bwe yafunye amawulire nti waliwo enteekateeka y'okumulemesa okusisinkana abawagizi be. But either way we've been telling the people of Uganda that we shall reach every part of Uganda because it is not illegal for a candidate to campaign. Wano asimbudde okugenda okukuyega mu disitulikiti y'e Nwoya ne Amuru ng'ennambika y'akakiiko k'ebyokulonda bw'ebadde eri. Bw'atyo asookedde mu tawuni kanso y'e Kigoma. Kyagulanyi atuuse okwogera n'abawagizi be ebyuma ne byekyanga era obubaka bw'abadde ateeseteese tabubawadde. Nga yeeyongeddeyo asanze ekimotoka kya poliisi ekimanyiddwa nga kijjafanga nga kyekiise mu kkubo. Kino akiyise emabbali era n'alagira emmotoka zonna ezibadde zimugoberera zisooke ziyitewo. Kyagulanyi ng'atuuse mu bitundu by'e Anak asanzeewo abawagizi b'ekibiina ki NRM ababadde ng'abategeke okumukolako effujjo. Bano balabise nga baduumirwa omuntu owa bulijjo abadde akaalakaalira mu byambalo ebyefaanaanyirizaako eby'amagye gavumenti bye yawera abantu okwambala. Kyagulanyi agenze mu maaso n'okwogera nga bw'alaga ennyiike ku ffujjo erimukolebwako ng'ab'ebyokwerinda batunula butunuzi. Abasirikale balabiddwako nga beegeyaamu naye nga n'abawagizi ba NRM babali ku mabbali awo n'ebipande byabwe. Bano oyinza okugamba babadde bafuna ebiragiro ebirala era balabiddwako nga bongera okwetooloola emmotoka ya Kyagulanyi. We believe in one Uganda. We believe that we are all brothers. You can put on a yellow t-shirt, but we know what is inside your heart. We know what is inside your heart. Kyagulanyi yasigadde ayongera okukolokota poliisi olw'ebikolwa byayo. Police officers, military, you want to pretend you don't see the goons attacking us? Officer, you have a gun there. All of you are here. Are you saying you don't see what they are trying to do to us? Ng'amaliriza okwogera yeeyongeddeyo era bano basigadde bamugoberera nga bwe basaakaanya. Even when we go away. Mu buswavu obw'ekitalo, poliisi etuuse ekiseera ne yeekuba mu kifuba n'eyogerezeganya nabo mu ngeri y'okubakomako. Kyokka bano poliisi bagirabye ng'eri mu kusaagamu obusaazi kuba batuuse n'ekiseera ne bagigobaganya era nayo n'ebaleka bakole bye baagala. Bw'atyo disitulikiti y'e Nwoya agyesonyiye n'asalawo ayolekere mu disitulikiti y'e Amuru. Ng'ayingidde mu tawuni y'e Mu Amuru ayaniriziddwa abawagizi be era wafunye omukisa okwogerako gye bali okubasaba akalulu. Yeeyongeddeyo mu bitundu ebirala ebikola disitulikiti y'e Amuru okusaba obuwagizi. Mu tawuni y'e Eregu gye yabadde ateeseteese okukuba olukuŋŋaana lwe oyinza okugamba amawulire ge yafunye nga bw'atagenda kukkirizibwa kukola kakuyege mu kitundu kino gabadde matuufu anti abadde anaatera okutuuka mu tawuni y'e Atyak agenze okusanga nga poliisi yeekiise edda mu kkubo ng'eyungudde abawanvu n'abampi. Bano ababadde batasalikako musale Kyagulanyi ababuuzizza lwaki bamukugira okugenda okukola kakuyege we nga tebanyega. You see that J-Fang in the back? They brought that to make sure that they round up people
and put them on that track. Agenze mu maaso n'okubalangira nga bwe bakozesebwa mu bikolwa ebimenya amateeka wabula nga batunula butunuzi. You know that if you are not being commanded by a one Fred Ayimbisibwe, you will not be doing this illegality. You will not be doing this criminality. Kyokka abasuubiza nga Uganda empya gy'alwanirira bwetajja kubeera mu bikolwa nga bino. Look what you're doing. Imagine the cameras are on your faces and history is going to show it. Imagine how you will look at yourself 5 years, 10 years from now, because Uganda will change, my brother, my sister. Abasirikale bagaanye okuseguka wabula buli omu okwongera okwekwata ekifo ne Kyagulanyi kyakoze kwe kubayimbira oluyimba lw'eggwanga ng'akabonero akalaga nti naye munnayuganda nga kw'otadde n'abawagizi be okuwanika bbendera y'eggwanga. Akwatidde wameogopa bakankana people power our power. Let us even sing our national anthem one more time. A one, a two, a three, enter. Oh, Uganda may go. Wano ataddemu n'obuyimba bwe obulaga nti ye talina lutalo n'abasirikale wabula alwanirira bo naye nga byonna afuuyira ndiga mulere. Abadde sirwana nawe Kitutte akaseera ng'ayogerera mu kkubo wakati olw'ebidduka byonna okubigaana okweyongerayo wabula nga bba abasirikale bamwegesa amaaso nti bw'anennyula ng'asirika. Oluvannyuma nga wayise akabanga akawera ebimotoka bya poliisi ko n'abasirikale bigenze byemulula mpola mpola era Kyagulanyi naye n'asimbula. Kyokka era bw'atuuse mu maaso asanze nayo baazibyeyo wadde ng'obudde bwa Kampeyini bubadde buweddeko kyokka era tebamuwadde ensonga lwaki tebamukkiriza kweyongerayo. The campaign time is over. Why are you still breaking the law? Poliisi nga yeeyambisa omukutu gwayo ogwa X oba Twitter n'eddoboozi lye tufunye etegeezezza nga Kyagulanyi bwe yakyusizza n'agaana okugenda mu kifo ekyabadde kimutegekeddwa okusisinkana abawagizi be n'asalawo ayolekere ku nsalo ye Eregu gye babadde batasobola kumukkiriza. He and his team abruptly attempted to divert and proceed to the Eregu border instead. We have stopped him from continuing towards that direction and advised him to adhere to the venue approved by the Electoral Commission. Olunaku olw'enkya Kyagulanyi waakubeera mu kibuga ky'eggulu ne disitulikiti ye Adjumani. Andrew Kaggwa, Agafeeyo, Amuru.